nalabye Minisita Balamu ng'agamba nti tebalina kintu kyonna kye baatusuubiza. Njagala okumugamba n'okumujjukiza nti njagala annyonnyola eggwanga nze omusajja eyali anywedde emyaka 4 mu kkomera ambuulire kikyolowooza kye naviirako n'entambula naye kubeera namanya nti ebyobugagga era tebajja kubituwa. Naye okuvaayo olwaleero n'ayogera ng'omunywi w'omwenge. Nze nali ndowooza nti bwe baamuwa obwa minisita baatunuulira ntegeeraye ne balowooza nti amagezi g'alina ayawukana ku bantu abalala. Naye ate namulabye ng'amagezi ge galinga agafuulu figa. Bansuubiza nga sinze nzekka ttiimu yonna Balamu gye yakyalira mu kkomera yagiteeka mu kadengedenge n'atudyekadyeka n'atujja ku mulamwa ogw'okubeera nti tulina okubeera nti tunywera. Ng'engeri nga gye twali tukoseddwa n'atuterebula ne batusuubiza ensi n'eggulu ebitaatuukiridde. Kaakati olwaleero aba yavaayo ne yeetema amagadyambo n'alaga nti tebalina kye baatusuubiza. Kikyalowooza ekiyinza okuba nga kyaterebula abantu 19 ne baterebuka okugamba nti akatukyuseemu mu ndowooza yaffe. Bino si bya bivvulu byabeerako ebyo gye babeera eyo mu njokaano zaabwe nga banywa walagi waabwe n'alowooza nti buli kimu ayogera asaagirira aseka n'olowooza nti musajja ategeera. Engeri gy'akoteka ensingo alinga eyakkatulwa ebidomola. Balamu Balugahala mbadde njagala oyogere ssente ze wajja ewa Museveni n'ekigendererwa ekyokwagala okutalaaga amakomera ng'omunnyonnyola nti ogenda kulokola abaana ba Nuupu. Ne bwe baali baakakuwa obwa minisita wabuukira etambula n'obuukira nti simanyi ogera kuggyayo abaana ba Nuupu nga mwerimbika mu by'okutusonyiwa. Kyogamba kkooti ffe tetukkirizibwa kuweebwa beyiro mu kkooti. Ffe mulina tusonyiwa busonyi. Omuntu eyakola omusango lwaki mumusonyiwa? Lwaki mwayagala tusonyiwa busonyi ate twakola omusango mutwakkiriza nti twalina amasasi ne tukkiriza nti tulina ttanka z'amagi? Lwaki mutusonyiwa busonyi? Ffe twali twagala mutusibe tubonerere tufuuke ekizampo abalala balabire ku ffe baleme kuddamu kwetabika mu bya ttanka z'amagi. Saali yagadde obe mujega. Balamu Balugahala saali yagadde obe mujega. N'endagaano gye mwankozesa mu kkomera enkya ŋŋenda kugijjayo njirage ensi. Kubanga twakuteeka ku nninga tugamba nti tubamanyi muli beefuuze. Tugenda kugenda mu ndagaano eno mutusibe obusibe bungi ate mumale mutulabise. Mwali badde bansonyi ne mukwata ssente mbadde mbakolera basajja mmwe. Natuuka ebweru ng'abantu mwabanyiizanyiiza dda. Ffe mubadde mulina kutugula buguzi ne tubeera nga tubawagira. Kyekyali ekigendererwa kubanga abantu baabakoowa baabakyawa babadde baagala mufe bufi. Naye olw'okuba nti mmwe muli mu buyinza, olw'okuba nti mmwe mulina ssente, abantu twatendewalirwa n'embeera nti gye twalimu nti yali mbi. Olw'okuba nti mmwe mwalina buli kimu ne tugamba nti kuba twatuwe tugamba nti era tebajja kubituwa bano abasajja bayaayi. Naye ne tugamba nti singa batutaasa ne tuva mu kkomera. Era mbadde nyongera okwetondera Abannayuganda. Mbadde ku ndagaano z'abasajja. Mbadde ku mpiso. Balamu Balugahala n'obwa Balamu bwo nga bwe weeraba. Tolowooza nti bino bya bivvulu ebyo by'obeeramu n'otegeka. Zino nsonga za ggwanga ze zibaddemu obulamu bwaffe nga bugenda kusaanawo. Z'otaalivuddeyo n'oyasaamirira n'odda mu bintu by'ekijeganga ebyo. N'ekyo kino kifuulu figa. Fuulu figa. Nkuyisa emirundi emeka. Fuulu figa gwagamba nti mpunya simanyi nsiba pampa. Fuulu figa gwatanneeyambulira wategeererawa nti nsiba panka wandabirawa nti bansiba pampa. Fuulu figa. N'obwa fuulu figa bo nga bwe weeraba. Ne dokita gwe wagambye nti baawumusaasira musajja wattu. Fuulu figa nabeera naawe. Embeera gye nabeeramu naawe wagiraba. Fuulu figa nze tewampoomera. Toyina wawooma fuulu figa. So saali yagadde ommanyiire. N'esiba panka wazirabirawa nti nsiba pampa. Watanzijira nga munnikayo. Fuulu figa. Mujja kwogera mwatankula weeyita mulalu naye obulalu bwe bwakoma obwange bwe bwatandikira. Bwe nabagamba nti ndi mulalu bwe nabuukira omulamuzi natwalibwa eruzira guti n'apisaako ekiragiro bankebera omutwe ne bagukebera nga ndi mulamu tteke.
bwe kiba kyuma kuddamu kwagala kunkebera njagala batukebera abantu basatu bankebereze full figure ne Balamu gwe banasanga ng'aliko ekikyamba muwempe atandika amire full figure omanyiddwa ng'oli mulalu kyova banga ovaayo n'olumba Kyagulanyi obuukira buli etambula wayagala ojje onzijeko amasannyalaze ng'ozze mu kkooti ojje Luzira weekubye buserefi nange olw'okuba walaba nti nze aturedinga walaba nga nze aliko Kyagulanyi anjogerako nnyo n'oyagala naawe bannanuupu n'abantu batandike bakwogereko era bakwebaze nti olina ky'okoze toddanga mukunnyamba temulina kye mwannyamba toddanga mukunnyamba kuba nava Luzira nga nkoze obusibe todda nze aliko Kyagulanyi anjogerako nnyo n'oyagala naawe bannanuupu n'abantu batandike bakwogereko era bakwebaze nti olina ky'okoze toddanga mukunnyamba temulina kye mwannyamba toddanga mukunnyamba kuba nava Luzira nga nkoze obusibe toddanga mukunnyamba n'okuva olwayo nkugambye wonyamba ngani mu basibe bonna 13 wayagala kuyamba munzi wajja kunfunako masannyalaze naawe olipira etambula weekubye ne buserefi nange ogende wa Museveni omuggyeko ssente nga mumugamba nti bano abaana twogera nabo era twagala kulokola abaana ba Nuupu bonna twagala tubajje ku Kyagulanyi tugenda kubawa obuyambi sente zonna ze mwajjayo mwazibba temulina kye mwatuwa full figure sente ze wakwata ez'abaana b'Embale bakatabi Swaibu Nagwere Asbati sente zonna wazirya ng'otaddemu abantu abataakola busibe abataali mu kkomera oli omukazi simanyi bamuyita Aitongo ayinewo erinnya lya Kinyankole liri awo eyajja ne sente n'azikwasa n'ogamba nti ano waleeta abantu kumpi 30 awo emakindi nobagi n'omunnyonnyola n'omugamba nti bano bonna baali basibe nabajja ku Kyagulanyi biki Sky Soja gwe wateekamu twali naye mu kkomera abantu bangi be wateekamu awo nga buli omu bagenda muwa miliyoni 5 n'ozikwata sente ze wakwata zonna n'abaana tewazibawa sente n'ozitwala sente obuba bugagga ng'obadde obuzimbira ku nze ofunyeko sente ezikumala full figure ojja kunnyonnyola sente zonna abantu ze watutwalako nze olwaleero nejjusa okuyimirira ekifaananyi kyange ne full figure nejjusa tomanyi maziga ge nnina nejjusa okuyimirira kati wayo kyasaamirira kiringa kyebaaniya Mukama nti munnange ngenda kwogera endagaano ze bakuwadde totya bakama awo njagala oyogera endagaano ze bakuwadde musiiwu gwe tumbaavu mbuzi eyo atola nakitegerera kino ekikazi kiralu nakigamba nti Bobi Wine nze n'ebigambo bye nali njogera kubalabisa bulabisa ndaba oba mutegeera nakigamba nti Bobi Wine ye yatutuma nti munnange tufe n'abasirikale nekigamba wakikola nakikola nefa n'abasirikale gwe notasobola kubuuka omuntu alina amagezi kati nze yafa n'abasirikale ate nga njogeraawo embuzi eyo full figure Balamu Balugahala bwe muba mumubanyiira akamannyo mmanyo mwakutembwa mmannyo nze obulalu bwammwe bwatandikira siri mulalu ndi mulamu lwaki uliwe mbadde nvuma Kyagulanyi mbadde mulamu tteke lwaki mubadde temuvaayo ne mugamba ndi mulalu olwaleero we biba byuma nga byakakasa nti ni mulalu mmwe abalalu abasingayo abalina okukeberebwa mutandike mumire n'empeke z'abalalu wumbwa mujja kunnyonnyola ensi sente ze mwajja ewa Museveni obuwumbi 2 nga mumugambe mugenda kutalaaga amakomera Balamu yali talinnyangako mu kkomera kiki ekyamuleeta atusisinkane tukkirize emisango ng'atugyeseteeso tuwa ebyobugagga era ndeetondera bannasitwago bannange mu nsonyiwe natendewalirwa olw'embeera gye nalimu nenva ku mulamwa wumbwa olwaleero bimmanyira nti ndi mulalu luliwe mbadde nvuma Kyagulanyi ebyebisiyaga nga mubadde temubiraba nti oyo kati mulalu kati olwaleero mundaba nti ndi mulamu tteke full figure ne Balamu mujja kutuddiza sente zonna ze mwajja ewa Museveni nga mugamba nti mugenda kutulokola mugenda kututereeza bonna abavubuka mubajje ku Kyagulanyi nze temujja kummanyira kunsiriwalirako era enkya ntegese conference y'abannamawulire mbawe endagaano gye twakola mu kkomera nga yaliko omukono gwa Balamu nga yaliko omukono gwa full figure n'omukono gwange n'abasibe bonna be twasinkana mu kkomera baasayininga ku ndagaano eyo ng'eriko n'omukulu we nawuliddeyo abagamba mbosanya tetusobola mwesiga tetulina gwe twesiga mu eno revolution buli muntu tumulabira ku bikolwa bye okategedde era teweesiga omuntu yenna kaabeerenze olaba n'omukulembeze agamba tobeera loyo eriye beera loyo eri amazima bino si byakwesiga okategedde era gwamanyi sanya ayinza okuba ayina akabadi Museveni akipika
ayagala Sanya aleme kufuna soft landing mu kwogera amazima. Sanya ge yayogedde gonna mazima. Naye Museveni yeye nyini atupikaawo. Ndi awuli ayina byabala, bayina bye babala, yabalese baswadde, yabalese bulere. Ekyo kye muba mumanya, yabaswazizza nnyo. Obwo bwe buzibu bw'okukuŋŋaanya abasiru bokka nga be balina okutaasiza gavumenti yo. Ab'omululu bokka nga be balina okutaasiza gavumenti yo. Buli omu asikaza wuwe. Ene revolution waliwo ebintu ebijja n'ebituleetera nga tetubibaze. Netuwa buwi, netugonnomolerako. Waliwo ka projekiti kaabwe ke babadde batuteze. Konna Sanya yakayiye. Babadde bakatuteze nga bagenda tuvugirako emyezi nga 6. Revolution netukola ki? Mu budde obutuufu. Nze Sanya ssaawa zino sofa njamuwa bimuli bye. Kati ssaawa zino. Okategedde? Njamuwa ebimuli bye. Bw'anaasigala ng'ayogera amazima bwe gatyo. Bw'anaaba alina ebigendererwa ebikyamu era talina kyajja tujjamu. Kiki kyagenda otujjamu? Kyagulanyi bagambye bamubega batyo. Kyagulanyi akumanyisa kyayagala omanyi. Ekyo nkikubuulira. Toyina ky'osobola mmujjamu. Si ffala tebakulya ebinusu. Si ffala tabangako ffala. Ate alabayo nnyo n'okusinga b'olowooza. Bino Sanya by'olaba ayogera n'ayogera. Bwe batyo baleeta owa paasi. Baakifunamu ki? Ne beeyokyeza omuntu paasi, ne bamusuubiza akasente, ne batakamuwa, era olutakamuwa, owa paasi n'ajja n'abalabisa. Ffe eno revolution tutambula. Akola ekigattako ng'ozze ogattako tujja kukola ki? Kukwaniriza. Naye waliwo be tumanya abapimi nga bo bapimi nga bo tubamanyidde ddala nti oyo mupimi no. Osegedde. Naye ate era tuyina kye bayita defensive mechanism nti tebiriimu kwesiga muntu, weesiga mazima. Ekyo omukulembeze kyazze nga atukola ki? Atugamba nti mwesiga amazima gammwe. Kati mwabagamba Sanya yakoze bwati ate alabika bwati. Museveni agezaako kujabulula. Si buli kimu nti akibala tebakulya ebinusu. Kino kyo yabalese baswadde abasajja abakulu n'abato. Gomanyi wali abantu abagoberera revolution eno ne batunulira ne baga kino kirabula n'omusiru okumanya ebigenda mu maaso naga okategedde. Museveni nagamba buli kyakola mistake, buli kyagenda okukola nsobi, buli kyakwatako nsobi. Nga bw'onoolaba nti tuzanya draft nga buli pesa ly'okwatako bakulya buli. Oyina waayo liwe, oyina waayo okubaako ne kofuna. Owaayo limu, owaayo 2 3 ne bakulu n'olya limu. Okategedde? Tumuli mu maaso. Ate revolution etuzimbira ki? Etuzimbire kubo Eva. Okategedde? Kati ekyo kya Sanya tekiddawo beeraliikiriza. Gwabuuza lwaki NBS? Nze mmanyi lwaki NBS. Naye mulabewo waba akola ensobi. Tolabula. Yes, Museveni bannayuganda bagamba BRICS muwabatadde kitegeeza ki? Vaayo onyonyole munnayuganda BRICS kikyetegeeza. Baagala kubanyonyola. Baagala ekintu eki banyonyole BRICS gye wabayingiza etegeeza ki? Oyina Minister of Foreign Affairs okero oliemu. Kati already BRICS ekerike yayingidde mu Uganda. Waliwo Minister wa Internal Affairs. Muveeyo munyonyole bannayuganda BRICS gye mwabayingiza mwetegeeza ki? Leka mbabuulire munnayuganda. Mulaba omusajja ono abatinkuulira ntalo. Nkiddamu. Museveni abatinkuulira ntalo. Ne bagenda bakuba nga temumanyi. Naye nga tono omusiru yabikoze. Mutandika okwogera binene abantu beboogera mbuno. Musimanyi Gaddafi we abazungu bagenda mu Libya. Simanyi Gaddafi simanyi Libya bagireka ku ttaka nga bagyonoonye. Okitegera? Ne Museveni yali mu kubitankuula. Essaawa eno bannayuganda bakubuuza BRICS gye wabataddemu etegeeza ki? Tebagimanyi. Okitegera? Munnayuganda kankubuulire obutemu bw'ono omusajja bwali mu bakolako nga temumanyi. Yakabayingiza chatezi. Chata 3 zali mu kubayingiza. Naye nga zino chata okuzingira ne muzinyweramu muyina kuyiwa musaayi. Mulaba ekigenda maaso mu Ukraine. Nga kye kino okutuukawo mu Uganda okuyingira zino chata muzinyweremu. Okitegera? Chata zine 3 okuzingira ne muzinyweramu muyina kuyiwa musaayi kubanga chata zino eno Uganda okuziyingizaamu omusaayi gwayika ogwasooka gwali gwa Ssekabaka Mwanga. Okitegera?
Omusaayi ogwokubiri gwali gwa Daudi Chwa mutabani we. Then ogwa Ssekabaka Muteesa owokubiri. Ze zino chata Museveni zali mu bagiramu. Aleta opposing chatters ezili against zino. Naye nga ate chatta zino za musaayi. Esooka Museveni yabayingiza nnaamu. Naye ekintu kye yakola eky'amaanyi ennyo yabagamba mujje musinika amannyo tuleeta abagenyi. Akuleetera abagenyi abaleese omusaayi gy'oli. Nnaamu akabinja kano kitegeeza lutale eri Bungereza. Uganda is a Commonwealth state eri under Bungereza. Okitegeera ekintu ekyo? Eri under Bungereza. Era endagaano zino bagambye gy'emisaayi esatu egyayika Uganda ey'okuyingira endagaano ezo. Museveni aleese nnaamu akabinja kano kalwanyisa Bungereza. It helps colonized states to decolonize. Yakibayingiza nga temumanyi. Wabula freedom fighter waffe gwe tulina His Excellency Kyagulanyi n'abagamba temusinika ya amannyo. Era twasimba bitooko kwekalakasa ne tulaga Bungereza nti ffe tuyimiridde nayo. Eno nnaamu biri ku bya Museveni teyavaayo kunyonyola munna Uganda nnaamu kyetegeeza. Naye nga kiminister kya gundi kya foreign affairs kyokera oliemu kireo kitikkaga nnyo nga weekiri tekyanyonyola munna Uganda. Okitegera Museveni yabayingiza chata ya G77+1 yagibayingiza. G77+1 nakayamba colonized states to decolonize. G77+1 patron waka na akabinja bamuyita China. Ne China nayo yegatta mu lutalo olw'okulwanyisa Omungereza okutwala koloni eya Bungereza oba protectorate ya Bungereza gye bayita Uganda. Okitegera Museveni yabayingiza chata eyo naye nga teri munna Uganda amanyi naye nga ate kikakata ku gavumenti okujja okunyonyola chata eno nojja nonyonyola obubi bwazi chata ze muvaamu oba buli obulungi bwazi no chata empya z'obayingiza oba endagaano zino empya z'obayingiza ani yakiikirira banna Uganda kulweza endagaano ze mwakola oba mwe mwakiikirira famire zammwe. Okitegera Uganda president yabagamba nnyo nti no this is one man's business. Nje yafuuka yakafuula makage mwe bannansi alina kubagira jaya abasalira buli kimu kye mwagala. Eyo chata ey'okubiri yabayingiza G77+1. One is China. China is another colonialist. Aliwo. Russia is another colonialist. Aliwo. Era tulabeyo mu West Africa, Russia ne China bali mu kutwala amatwale ga France. Kumachano olw'eggulo. Okitegera? Kumachano olw'eggulo mu West Africa batwala amatwale ga France. Museveni akabinjako yakabaleetera n'akabatera we Uganda. Teri muna Uganda amanyi. Teri minister avayo n'atandika kola ntwe oyokera oliemu ne munne owa internal affairs. Teri yakola ntwe najja nanyonyola banna Uganda. Yabi bateka Mutesi n'asirika. Okitegera? Number 3, Museveni abayingiza BRICS. BRICS is another war, another economic war. Museveni ali mu American foreign policy. Mwali kati abrekinze gundi gye bayita American global interest. American global interest majorly commercial interest or financial interest. Eno lutalo lwabayingiza kana akabinja kano kalwanyisa economy ya America, kalwanyisa World Bank, kalwanyisa IMF. Kalwanyisa World Bank nga baforminga bank yabwe gye bayita BRICS Development Bank oba BRICS Bank oba New Development Bank wosobola giyita naye nyuka gye oteka BRICS kalwanyisa World Bank naye nga World Bank eno mwabajjamu ebabanja sente empitirivu IMF ebabanja sente empitirivu kati Museveni bwayagala alume zino bank alume World Bank adduke mu BRICS kinaasoboka nga amabanja temunnagasasulaga World Bank gemulina yadduke mu BRICS agendeeyo kinaasoboka ne mugenda bugenzi ne World Bank ne batunulya butunulizi kitegeeze bugaga byamwe byonna bagenda biwamba Uganda esigalawo nga tyote China kyabugaga nga byonna biri ku mbuzi naye ono musiro ne yajja okubba eggwanga lyaffe n'akabinja kakababbi tasobola bannyonnyola okitegeera tasobola kubannyonnyola America etubanja sente empitirivu ku myaka anezenga etuwola okitegeera naye tannyonnyola munna Uganda lwakyadduka mu BRICS akukuta bukukusa agikwese okitegeera agikwese tannyonnyola Museveni banansi bagamba vaayo banyonyole BRICS kyeki nyenda kulemezaamu paka wona avaayo nonyonyola BRICS eno banansi it is upon to you it is your right okubuuza Museveni BRICS gye watuyingiza tugasaaki then Museveni aveeyo agambe nti America ebadde erya sente z'amasomero zeetuwola ng'ejja n'ezirya ajja atugambe nti America sente z'ebadde etuwa ebadde ezibba ez'enguudo si America abo bebazimba express highway bebagizimba ekyasinza okuba nga yebbeeyi ennyo mu nsi yonna America bebagizimba kakati katugende ne China ye n'akatinga cost sajabi tugambe mbu siba China bebagizimba jangu binyonyole bannansi otugambe nti looni za America mbi nnyo yowe kuwa sente yeyina okukola ne mu project okitegeera ojo tugambe nti Bungereza eno munnange yatwala ennyanja yaffe gye bayita Lake Victoria era kati yetta abavubi n'etwala ennuuni si mu China jangu bitunnyonnyole wa BRICS kyezo okukola mu Uganda erwanyisa commercial interests za Bungereza na America okuba $.
Ojo tugambe nti wagagai eri mu gold wa Uganda company ya Mungereza si ya mu China etwala gold waffe nga fete tufunamu. Ojo tugambe nti munnange America ne Bungereza babinyo bai batwala gold wa mwenga baita mu company yabwe gibaita wagagai. Okitegera ojo nyonyole bana Uganda nti bridge y'omulwero okugwamu omusenyu ogwo gw'omulera sige gukola amatala ga chandalier era omusenyu guno Abamerika be bagutwala si China gutwala si yasulamu olutindo olwo jango binyonyole bana Uganda babyetaago bimanyo bubi bw'abazungu bano. Then otugambe nti Russia ne China be balunje nnyo yesonga lwaki ogiresenga option. Museveni okero lye mumuveeyo munyonyole bana Uganda BRICS etegeeza kikubanga nabagambye guno musayi gw'abaleetedde. Ono Museveni tabagalangako. Essaawa eno abantu b'omu Zimbabwe bakaaba. Olunaku yakera ku macha n'abajja Mugabe n'abajja mu foreign police ya Bungereza ne America n'abateka mu ya China. China ebyobugagga bya Zimbabwe bitwalanga bwe yeyagalidde video nagibakoledde sijja biddamu yo bilinki obireeta wano. Gendo kebere video edidide eyokusatu ku page yange. Olabe Zimbabwe kyekola abantu. Kyekola abantu. Amino olabe China kyekola abana be Zimbabwe. Kubyo bugagga ebyabwe. Lero Museveni jajja kukuta nayo mu kisero agikukusa ajingiza mu Uganda. Mbana Uganda it is your right to demand okumanya Museveni BRICS gyabataddemu etegeeza ki. Kuba yabalimba limba natabanyonyola namu yabagamba kimusinika amannyo. Omulala freedom fighter nabagamba temugasinika yo wamma. Okitegera? Museveni bana Uganda betaaga answers ku bino obulungi bwa BRICS gyo wali bwaleese mu Uganda. Ndizbyo tepa ndi obagambe nti munnange akaluka no bulijjo nkabba kubanga abangereza bano n'Abamerika bo be bulijjo bandeetera okubba akalulu naye BRICS eno egenda kunnyambako mmwe mweronderenga nve ku ntebe kyobonyonyola banna Uganda ebyo ebintu biri simple nnyo tunyonyola obulungi bwa BRICS bwoleese mu Uganda leero munna Uganda kugambye oli mu chatezi satu naye nga chata zino zonna za musaayi temugamba nti sibyogeze nabagamba eno BRICS nagibagamba nga tennaja all the way kati emyaka egi nga sinagibagamba kati mugira bakolera eri mu Uganda nakugamba video ezange it is not here to motivate you but to tell you the truth otegere kikyogenda okukola. The only way tukyatunuulidde ekintu kye bayita democracy avenue gye tusigaza mu democracy bagiyita kwerondera abantu kwerondera bakulembeze baffe according to America and UK foreign policy. Wabula senga avenue ya ajijjawo fe bannansi fe tu activating ekintu kye bayita human rights nga tusituka wetumala okusituka tuyina chatters nyingi nnyo ze tulimu ezijjako Museveni oyo nga tusituse ffe bannansi ezituprotectinga nabagambe tetwetaaga mundu tetwetaaga jambya tetwetaaga nsululu kiki twetaaga situka n'omumonde gwo n'omuwogo gwo tugende ku luguudo. Then Museveni alete tankaze miji ne mundu atuwulire lwaki ambasada wa America akyamulemezza okufulumyawo ajja byogera ajja babulira lwaki Gaddafi yafiira mwala ate nga yayina ennyonyi lwaki tezavaayo kumutaasa ajja bibabuulira. Museveni ajja tubuulira lwaki Hussein Mubaraka yavaako nga abantu babulijja batalina mundu be bamuggyako kugambye kola ekintu kyonna kyonna bonna kye bakoze mu Libya baasituka mu Egypt baasituka Sudan baasituka buli wamu baasituse ne mu Uganda tuyina kusituka emundu mugenda kuzira bawe zigenda okuva ate Museveni amanyiwo we ziri. Respect my president, respect Ugandans, mujje mwesimbewo abavubuka mwesimbe mu kalulu abasomye mwesimbe mu bifo ebyetaaga ebitabo tugenda kuyingira akalulu ke bayita kifiiriza twagala mpuga tumutekeko omwana wa senior 6 amulyeko ekife